nakune lukya ngewaka tewakyatumala nga maama yafa entata yakolaki amanya g'ekika abantu abamu naddala b'emyoyo emibi oba emitima emibi olusi bagakozesa nnyo wava mu kyalo watuukira Nateete n'otandikira osula wabweru ng'ate najja siina gye ndaga. Ku MR Live kwe tuli oba ku Mitanikura Bongo Live kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba Mitanikura Bongo bakama banga bantuma wano era Bongo Charity Foundation tutuukaawo gwe muganda wange nyongera okutegeeza nti tulina abaana 17 abasoma tweraga $5,10,000 enteekateeka eyo bannenemu ebiseera ebisinga nga mpita mu art craft n'ebirala sigisobola nzekka awo nno wensinzira okwongera okukoowolwa tukwatireko olina $1,000 olina $5,000 olina $30,000 olina $10,000 zonna ozisobola Mukama ajja kikuweera empeera nze nkimanyi nti abo abayimirira wamu n'abo abaluma naddala abaana abato bafuna empeera etenkanika era nno engalo zaabwe zijjulira ddala obutakalira osobola okuvaayo n'otwegattako mu kaweefube w'okusomesa abaana b'eggwanga n'okutoola ekimu eky'ekkumi ekyensi nga kiri ekya Katonda okiggyeko zoyo kyenzikiririzaamu ekyo ekyensi nti bw'okitoola olwo nno enjigi ezaali zaggalwa zita geeti kufulu zikutuka n'abasibe ekimu ekyo eky'ekkumi kibafulumya ekkomera tobuleka kuyita mu nsi nga tebusomye tobuleka kukaaba nnyo tobuleka kulomba nnyo tobuleka kuyaggayagga kubanga okiwulidde imuka osanga ekyono ky'essumuluzo kyokka kiweetaaga okuggula enjigizo ezaali zaggalwa Celebrities and the Bible kwe tuli ne leero akanyomero kano nkaleetamu awe tulabanga emmunyenye zaffe oba emmunyenye zaffe oba balabanga emmunyenye zaffe ne tubaako n'engeri gye tusharingamukko ebirowoozo okubabuuza ku bibuuzo nabo kennyini okwogerako gye tuli ne tumanya nti osanga abantu ne tumanya nti osanga ddala Illuminati nga bwe kyogerwa ne tumanya nti osanga bamanyi Katonda oba ne tumanya nti ddala basamize nga bwe kyogerwa akanyomero kano kajjawo okwongera okutangaaza oba okukola ng'endabirwamu ey'okulabira mu celebrities baffe ebibogerwako bingi ddala bituufu Katonda bamumanyi oba tebamumanyi ak'obuntu kali luddawa mu mbala yaabwe Katonda wabawadde amaanyi ettutumu bamulowoozezzaako waliwo engeri gye bakozesezaamu ettutumu lyabwe n'amaanyi okwongera okuzimba ensi yaffe oba bekkusa kufuna bingi nakujjuza mbatu zaabwe emmunyenye kitegeeza ekyekyaka ne kyakira bonna kwegamba emmunyenye teyawula mulungi na mubi bweyaka enzikiza edduka olwo nno abagigobera bafuna direction si buli munyenye eyaka nti etutwala mu directions entuufu ensi yaffe zetwetaagamu waliwo ezitubuza waliwo ezitatambula nga zo zigenda kuba mu kifo kimu paka ate waliwo nezitambula twagala kumanya emmunyenye yaffe eno yezo ezimu kuzasigala mu kifo ekimu ezitatambula zezimu kuzibuza oba zezimu kuzitambula olwo nno entuzigobera entufuna obulamu n'eddembe mu nsi yaffe obutenkanika jebaleko sebo kale sebo ogamba otya mataniki ndi wano obulamu bugamba kise obulamu bulungi bitambula biti perfume y'amaanyi sebo perfume y'amaanyi kitiibwa kya Mukama jikiriza y'amaanyi ngenda kugikugabira linnya ki ngenda gigabira saga jingabira njaga gyegulira ina ekifaananyi ngenda kikuwa WhatsApp amanya majja kwogera perfume ate yali eri agambe nga yalayise kali gwada ekyobolooza nti kyakabi omuntu omulaba alaba kyalayise so oba ina kiwa muntu noga bwekiti bwekifaananyi kanjirinde ku WhatsApp amanya bampita Duncan olina okwongerako ak'Emityana Duncan Emityana mukulu w'okuggwayo mag'ekika go tugaleke yanya abaana bato ogamanya
kubanga gwongera okugumya abantu abantu balina kyebagaza amanya ga kika manya amanya g'ekika ago batambulirako ebintu bingi mbula kati amanya g'ekika abantu abamu naddala b'emyoyo emibi oba emitima emibi oluusi bagakozesa nnyo abo banguyiriza omulimu kati so ebiseera ebisinga kyembula olwejje nagamba nze yibula oluusi aba alina byeyewanddala myoyo emibi mu bantu betubeeramu. Tutandikidde awo nze omu ku bantu abazi bakugoberera mu kweyubula kwonna kwokoze mu bulamu bwo nze nno natandika nga nkuwulira ku radio era ng'okuba amasimu from there and then weeyawula n'ogera ng'oli brandinga paka wano wooli olugendo olubaddemu asu okutoba okutenkanika naye waggulu wa byonna nze nzikiriza Katonda waakujje ne waakutwala wanjawulo okkiririza mu ekyo kyakoze ku bulamu bwo nga nange bwe nzikiriza nti ate era kyakoze ku bulamu bwo kisobola okureflectinga back n'okikola ne ku bulamu bw'abantu abalala bwe kiri wenga Duncan Mityana oli celebrity almost ensi ekuwadde buli kimu wenjogera okuwa buli kimu oyinza okuba tolina magoloofa nnyonyi na birala naye omuntu akuwa erinnya n'eddembe ndowooza bakuwadde ekisinga bwe kiri mu bulamu ekisinga byonna liba ddembe n'obulamu mukama nzikiriza abimpadde n'erinnya alyongeddeko nti bwenjukira abamanyi Duncan ntandika okuba essimu mu 26 si 2016 26 ngambira Mityana ekyalo bakiyita Tamu nkuba essimu ku radio nze Kampala nnaku ne lukya ng'ewaka tewakyatumala nga maama yafa ntata yakolaki nga tuli wajjajja naye nga tumutulidde tuli bangi jjajja oyo alina okupambana ssente nsome ne baganda bange bakoleki enda okulaba nga jjajja omugugu gwalina muki munene teguyinza kugguka kati nze ng'omupambanyi w'okukyalo kuba nze nali nnima ku kyalo mu faamu z'omukyalo ezo zimanyi nze omukuba bagamba faamu ya gundi eziise munoonye Duncan ajja gikolamu olusuku lwa gundi olwetaaga okulimamu twetaaga amazzi wano bali mu kuzimba nga bina byona bibabyani byange naye lumu natuula wansi wali mukwano gwange bamuyita Peter yava e Kampala nga Peter anyirira buladi nga Peter yeekubye akawoowo nze ndi muzira empale lwakuba nti ekirungi nalina mu biseera ebyo nga nina lumoja yange mmyufu nga ngikuuta n'ejireeti nina n'eggaali yange naye namala okulaba Peter oyo nenkola ki ningamba kampani nogirumba oba nti nga naye sirina nagwe mmanyiyo kati mukama mulungi mirimu gyange nga egyafa mbi kibiki nagula akasimu ennaku ebiseera byali bakayita neegiina nokamanya buno buneegiina nga bwakanga yero mugundi okajjukira akamotolola k'ekitwe bukulu nakola ssente ebiseera ebyo ka Nokia abamanyi balakayitanga 110 abakamanyi akagula emitwe 18 ebiseera ebyo 26 kiteeza ziba zaali nyingi kati awo natandika okuba essimu ku radio nkuba essimu ku radio Mityana nefuuka w'amaanyi nga kweryoza Mityana nze omu ku bantu be bateesaako nti omusajja yakuba ne bagaa birabo nofuna ebirabo byokuba essimu ku radio Mityana nenjeetika naye mba ndi awenda okulaba nteekako kuze kampani nazo zikola ki naye kati nkoze ntya ebiseera ebyo era bwensanga gondi mukunji oyo tuseka nakubanga pulogulamu ya mukunja akyali Mityana era bwansanga iyo Mityana kitegera nenzija nenyingira mu pulogulamu za Jacob ebiseera Jacob bali balina pulogulamu bagita Africa Corner nkuba munye essimu nyonyonyonyo kanayo ntandika peaking gobada kimanzi yigiriza ambassador wa Fabeso kwese ati peaking ekibugolo nakyo ntandika kikola ki olaba yimbe batandika okunoonya bankubira Duncan
jangu wano Dankani tusabire ennyimba okitegera mbeera eyo enda okulaba nekyalo sikyakisobola olina kula sande sirasibula mukadde nenkwata akaveera kankagulwini kano oba obumanyi owabiranga ku kalenda ntekamu ekisaati kyange kyemutn n'ekipale kyange awo nekinneegina nenga ndagawa simanyi wendaga ani yakusikiriza okutandika okukuba amasimu ku leediyo ekirowoozo ekyo wakijja kirowoozo ekyo bwe nali mukyala awo wengambidde mu kulima wabangayo mukyala wali bamuyita Nansuubuga Luusi ekamuvooba eyo kati kamuvooba ova ku kitundu nali mbeera nga waliwo ekitundu ekiddako kati nga omwami omulala bamuyita Lwanyanga Owen naye weminana omukamuva omulala minana naye nga bampitako ewaka naye nga balinayo meeting zino ez'abafaani ba leediyo ndaba banyumirwa nnyo mupiira gw'ekyalo buli bw'oliriza leediyo z'emityana be baliko bwe batuukako nga ngenda okulaba balina ebyenjawulo bakola ki ku kitundu nga banyumirwa nga sebo abantu babawa n'ekitiibwa yo Nansuubuga Luusi ekamuvoobe nga ne bwajja ku mukolo nga mwana wene ngija omwanirizaamu nene nnoonya ekitiibwa kya Nansuubuga Luusi ne Owen neŋŋamba obuzibu ki simu enjifuna leediyo namba za leediyo nenzifuna nensabula esimu oyingira ekibuga tomanyi wodda tolina idea ya kibuga wabula okutta akaveera ka green kaliko kalenda olwa bwalingako n'omusajja yali avuga embalaasi naye nalina kaliko kalenda oyingidde nako nyingira natuukya nateeta awo street zaawo nateeta nembigattamu awo nembigatta ku street kumalawo akabanga mala bigatta bulungi olera nina bwe ntetenkanya alina akaleediyo kaffe buno bwetwatambulanga nabwo omanyi ngera mbugatta naye nga nkuba essimu ku leediyo naye nga ndi ku street nga oyitayinza kumanyi nasuna ku street awo nkuba essimu ku leediyo naye serego betalaga pipe omanyi laga pipe oyo laga pipe oyo ngenda ku library era ina library nateete nga ku police awo kati laga pipe omulamu bwe kyatamanyira agana kiyiga leero nti yo olwera agenda okundaba ngenda omutuukirira nga nze maze weeki ku street okwo ng'oswabwe bw'ava mu kyalo watuukira nateete n'otandikira oswabwe ng'ate najja siina gye ndaga waguma otya okutandika oswabwe kubanga ekibuga ali tokimanyi tewatyano ga nti eno mu kibuga nozaaba oswabwe bakujoola nalaba abantu bangi nga baswabwe naye nga newempa omanyi nga kusamono omanyiwa bazimba ekizimbe ekyo eye pipe agenda kundaba nga wiiki eweze ali mu kibuga etwogeramu awo nemunyunyulamu ensonga zange laga pipe oyo nazipiikinga